Eno video ya Kadaama wonna wooli bigambo bya nnaku naye ate mu ngeri emu bizaamu amaanyi. Tubaaniriza ku Kadaama Alive Channel, gye baleko wonna woosinziira okutulaba. Bw'oba oli mpya ku channel yaffe eno teweerabira okusubscribinga ate tokoma okwo kwata ku notification bell tube nga tutambulira wamu nga tewali koonoona budde. Katugende mu video. Nze ennaku yansanga nnina amaanyi ate ne bwe nakizuula nti eddembe ly'omunaku okwekolerera ne nsalawo nsitukiremu nnwane butaweera nkole butaweera okulaba nti embeera gye nkuliddemu oba gye mpiseemu abaana bange Mukama aleme kugibayisaamu, oba kale nze kambeere ssaddaaka eri abaana bange bo baleme kubonaabona. Era ayi Mukama Taata nkusaba oteeke omukisa mu mirimu gyange gisobole okuyitimuka era okuyitamu ngifunemu ebirungi mbeere ssaddaaka eri abaana bange, kubanga omwavu tabeerako n'amwagala, omwavu tabeerako na mukwano, omwavu tabeerako na waluganda, omwavu tateesa, omwavu tawulirwa. Mukama Taata nkusaba otuteeremu omukisa ffe benna bankuba kyeyo bakadaama abali mu biyumba obulumi bwe tuyitamu bungi, naye nsaba obutuwanguze era otuwagguleko amagombe n'okufa n'obulumi n'okunyigirizibwa bwe tuyitamu eri bakama baffe. Eyo ye ssaala yange.